asobola okwogera nga bonna bawulira. Era kyali kimulumiriza kubanga bonna kabaka bamala okuyita abantu yabuuliza wamu nti bakyala mwe mugamba ki? Buseera bwe mwegombera Yusufu ng'ate Yusufu bye muliko si byaliko. Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ensonyi n'obuswavu mu mukyalo oli ye kennyini n'asituka ne yeewaako obujulizi nti amazima olwaliwo galabise bannange mwenna njagala muwulirize nze neegwanyiza omwana oyo nga yeetabiriiko naye omukyala n'agamba nti omwana oyo yali ayogera mazima nze nali ku bulimba. Oluvannyuma lw'emyaka 7-10 ng'omwana ali mu kkomera. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Yusuf alayhi salamu agamba wama ubarri'u nafsi sinza kubagamba nti omwoyo gwange tegusobola kukola kibi. Inna nafsa la ammaratun bis-su'i omwoyo gulagira okukola ebibi illa okujjako ma rahima rabbi katonda wange gwaba asaasidde n'amutaasa n'amukuuma nga bwe yantaasa n'ankuuma nesibeera nti nkola ekibi nesibeera nti nkuba mukyalo oyo yankuza nesibeera nti mwegwanyiza nga bataliiwo. Inna rabbi ghafurur rahim Allah wange musonyiye atera Allah musaasizi. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك وكبaka agamba nga ebintu byonna bimaze okuggwa. Kabaka agamba nga olukiiko lumaze okutereera. Utuni bihi mugende mumundeetere astakhlisuhu linafsi omusajja oyo mwekomye mbeere nga nze njogera naye wakati wange ne wakati we nga tewali muvuunuzi saagala byakutuma muntu yenna. Astakhlisuhu linafsi nze mwemalize tubeere nga wakati wange ne wakati we tewali muvuunuzi mugende mumuleete. Falamma kallamahu bw'amala okujja n'ayogera naye qala n'amugamba innaka liyawma ladaina mazima muvubuka gwe okuva na leero wano ewaffe olinawo makinun ekifo ekibbeeyi aminun ate olabika oli mwana mwesigwa. Ekifo kyonna nga bamuwadde okweronderawo minisitule gy'ayagala okubeera ng'akoleramu ku lw'okubanga muntu alabika y'omu ku bajja okubuulira kabaka biki ebigenda mu maaso biki ebiyinza okugozobanya obufuzi bwaffe afuuse omuntu ow'ebbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda atambuza abantu be ng'abayisa mu bizibu oluvannyuma lw'ebizibu n'abateeka mu kweyagala. Inna ma'al usri yusra. Ekitubulako ffenna bugumiikiriza naye embeera yonna gy'oba olimu nga nzibu eyinza okukutuusa kubeera nti nga bagamba nti sosole bw'atafa atuuka kulyengedde. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال n'agamba ij'alni ala khaza'in al-ard nti bwe muba mumpa ekifo nsaba munteeke ala khaza'in al-ard ku masitoowa g'ebirime ebirimibwa ku ttaka kuno nze njagala okubeera nti nkuuma amasitoowa ago. Inni mazima nze hafidhu nsobola bulungi okukuuma ebintu nga bwe byetaagisa. Alimun ate Allah yampa okumanya mmanyi bingi. Nja kusobola ngeri gye navvuunudde ekirooto ky'ebyokulya nti emmere ejja kubeerawo emyaka 7 ate emyaka 7 ejje nga kyeya njala. Nja kusobola bulungi okutetenkanya bwe munteeka ku masitoowa g'emmere okuyisa mu bantu mu kizibu ky'enjala. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك الله قام بيكتو مكنا ليوسف بتتبينكز يوسف في الأرض منسمنه يتبوأ منها حيث يشاء بيرينغا يغالي له النوايا غالا نصيب برحمتنا من نشاء تتوسوك ساسرا kwaffe kwoyo gwe twagala wala nudhi'u ajra almuhsinin tetusobola kubeera nga tujjawo empeera y'abo abeeyisa obulungi. Buli eyeeyisa obulungi empeera yajja gisanga. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر الآخرة امبيرا يكون كروين كوميرو خير يسينغو برونجي للذين آمنوا يريابا كريزا وكانوا يتقون نبابيرانغا باركون سينغا باتي الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. akati ekiseera kyatuuka Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze ekiseera ky'ekyengera kimaze okuyitawo ekiseera ky'enjala ne kijja enjala neegwa mu nsi yonna abantu emmere neebaggwako ne batandikanga kugisaka eno mba Yusufu alayhi salaamu kubeebe balina amasitoowa agaatereka obulungi ebyokulya. Wajaa ikhwatu Yusufa basseruganda ba Yusufu bali abaamusuula mu kinnya ne bajja
fadakhalu alayhi ne bayingira waali nga ye mukama waabana akulira amasitowa g'ebyemmere fa'arafahum ye yabategeera wahum lahu munkirun naye nga bo bambi tebakyamumanyi bo nga tebakyamumanyi. omanyi omuntu Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutegeeza nti ono muntu wa ggwanga lyange ate ono si wa ggwanga lyange. Allah yatwawula n'atuwa ebifaananyi byaffe mwe tulabikira. Singa omuntu abeera ng'atambula yadde tumumanyi, osobola okumugamba nti oyo Musomaali, osobola okumugamba nti ono omuntu w'engulu Mujaluwo oba Muteesa oba bwe muti, osobola okumugamba nti ono omuntu Muganda, osobola okumulaba n'omugamba nti ono Mutoolo, osobola okumulaba n'ogamba nti ono Munankole, osobola okumulaba n'ogamba nti ono Mukonjo. Allah subhanahu wa ta'ala yatwawula mu mbeera ezo. Yusuf alayhi salam bwe yatunulira ebifaananyi by'Abaganda babazze okunona emmere ng'ewaabwe enjala egudde emmere yaggwayo, batandise ejjisako eno mba Yusuf alayhi salam abaatereka yabategeera naye nga bo tebakyamutegeera. ولما جهزهم بجهازهم قاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بابانو كباتكيري بكتيا بيابي بمري نابتكيري انتاندا زابي زبالي تاما كتيا جبالي تكتس المري قال نابغام اتوني بأخ لكم من أبيكم بمبا مجنزيكا mundeetera muganda wammwe bwe mugatta kitammwe akaana akaliyo ke mwaliseeyo mukandeetera bwe mba mukomawo olw'otwejja. Ala tarawuna mmwe temundaba anni ufil kaila nti bwe mba nnenga ebituuno ebijjula wa ana khairul munzirina ate nga nze omuntu asinga obulungi okubeera nti nkyalirwa. Nze mundabye nga ndi musajja amanyi okwaniriza abagenyi, ndi musajja amanyi okusanyukira abagenyi. Muleete muganda wammwe naye musobole okutwala ekiwera kalike muleeseyo lwaki temujja nako. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني به بمجزاكو نمتجja nako ne mutakandeetera wano akaana ako fala kaila lakum indi wendi sijja kubapimira wano bisawo byammwe kubiteekamu mmere wala taqrabuni ate temusembera ne wendi. Singa omwana oyo munaamulekayo ne mutajja naye lutwejja temusembera wendi era sijja kubapimira mmere. Ekyo mugende nga mukitegedde nti kaganda kammwe akaasigadde ka Ibiniyamin bwe bazaalibwa ne Yusuf alayhi salam babiri mu nnyaabwe. Oyo bwe mugatta kitammwe nga muganda we omulala yafuwa mujja naye insha Allah nja kubapimira naye bwe mutajja naye temusembera wendi. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا ne bagamba sanurawidu anhu abahu tujja kuperereza kitaawe tugogere naye tulabe oba anakkiriza wa inna lafa'ilun muzeyi tujja kukikola. Naye kitaawe yeetaaga nnyo kukuyega kubanga si mwangu. Kitaawe musajja mukadde ye omwana oli amwagala nnyo naye tekiina tabbo ffe tuli bavubuka tujja kuyega muzeeyi oyo wa inna lafa'ilun tukakasa tujja kukikola ekyokudda wano nga tumulina. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم ناغamba Yusuf alayhi salam nti muddire ssente ze baaleese okuguza ebintu byabwe fi rihalihim muzizze mu nsawo zaabwe ez'emmere. Yusuf alayhi salam yayagala asikulwanga bwe baddayo eka bayinza okubulwa ssente ezikomawo okugula emmere n'abaddiza ssente zaabwe ze bajja okuguzisa emmere n'agamba abavubuka abapakizi b'emmere ssente z'abasajja abo ze baleese mugende nga muzizza mu nsawo zaabwe la'allahum ya'rifunaha bajja kutegeera ekintu ekyo idha nqalabu ila ahlihim bwe baba bazzeeyo ewaabwe la'allahum yarji'un oba olyawo balisinzira ku ekyo ne bakomawo. Bayinza okusinzira ku ekyo ne bakomawo kimu ku bibiri nga bakomyewo okubeera nti bakomyewo okutuwa ssente zaffe nga balabika ng'abeerabiri okutusasula oba si ekyo ne bakomawo okujja okuguzisa ssente zezimu z'emmere eyo gye babeera nti eka ng'ebaweddeko. Kakati ng'atya nti singa tabaddiza ssente zino bayinza okwekwasa nti muzeeyi ffe sitwakomawo olw'okuba twalina ssente zikola ki zikomawo. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. رجعوا إلى أبيهم بمروكتوك واتتاوي بزيك قالوا نبغamba يا أبانا تاتوفي
muna minna alkailu mukuru apime mmere agambe tajja kuddayo tupimira mmere atummi okuddayo tupimira mmere okujjako fa arsil ma'ana akhana ngo tusindise ne tugenda ne muganda waffe naktale olwajja tupimire mmere yaffe wa inna lahu lahafidhun tukakasan tujja kumukuma. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال ناغام مزي هل آمنكم عليه بنان ما قاليران بيسجكم وانونو إلو كجاكو كما آمنتكم على أخيه من قبل النبي سجكم وغاندا وربربري فالله خير حافظا كاكا سكاري كاتوندا يمكم يمرونجي بيتوا بيتشاجي تولي ميري وهو أرحم الراحمين يمساسزا سنغا بساسira bonna. Muzeyi nakkiriza kubanga kikutte kulya omwana obwana tajjaggaana kubeera nti bafuna ekyokulya. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فلما فتحوا متاعهم بمروا كسمور لميقوق جابوي wajadu basanga bidaatahum sente zebali bagwenzo kuguzisa kulutu eri ruddat ilayhim gazaba dizibwa qalu ne bagamba ya abana tata mana vuga ateka tunonyaki wo baddo nyonya sente za kuddayo gula mmere ekyo kyawali kivudde nako hazihi bidaatuna ruddat ilayna sente za fizitwaiti tutte kululi zirabika bazi tuddiza zizino wanamiru ahlana atabantu baffe twagala kubafunira kyakulya ekyo kyo kiraba mu mbuzibu tukakati ffe tunonye tuna miru kigambo ngoza mu luzungu kite nabyo bikikwatagana byakulya wanumiru ahlana tunonyeza abantu baffe kyakulya wanahfidu akhana bino byokuma muganda waffe bitulekere tunamukuma wanazdadu kaira ba'irin bajja kutongera na ba'iri namba ba'iri jizali ngensolo kwe batikira the camels engamiya nga kwe batikira zikorange motoka jibagenda kutongera ekipimo kya ba'iri namba bano jiyite nti ka pick up kalamba ke bagenda otwongera singa tutwala omwana oyo dhalika kairun yasiru ekyo n'ekipimo kyolaba ku musajja oli apima emmere kyangu nnyo musajja wa kisa musajja mulungi ayisa bulungi abagenyi yatuyisizza nga bwe yali alabyeko yatuyisizza nga baganda be omusajja esente bwe ziba nga bazituddiza tetulina kye tunoonya kirala tunoonyeza abantu baffe emmere kino ekyokuuma omwana kitulekere bagenda kutongera n'emmere batongera akamotoka kalamba kubanga n'omwana tuba tumututte naye n'aleeta hakki ye neyeyongera ku hakki gye tubadde tujja nayo bulijjo. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول. قال ناغام بلان أرسله معكم سجاك بسندكنا موانا وانجي حتى kutusa tu'tuni mawthiqan min Allah nga mumazoku nkolera kakalunga Allah yimjulizi tatunani bihi nti mujjako munkomezaawo illa okujjako ayuhafa bikum nga mwenna mufiiriddeyo falamma atawuhu bamaru okukola mawthiqahum akakalu kaabwe ne baga nti kola obukozi akakalu nti Allah yimjulizi omwana wo tujja kumuzza qala nagamba Allahu ala ma nakulu wakilu kubyetwogedde wakati wange ni wakati wamwe Allah yimjulizi Allah subhanahu wa ta'ala yimjulizi wakati w'endagaano tunazza omwana tumututte Allah subhanahu wa ta'ala gutukwasizza byonna okujjako mwennanga temukomyewo sina mtawaana naye sikudda ne muŋŋamba nti omwana yasigaddeyo ng'oli yasigala. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال ناغamba ya bunayya bana bangi tatanga yagamba agamba abantu bano nga muyingira latadukulu min babin wahidi temuyingirira mu mulyango gumu kubanga abantu bali ebivuga byabwe bibeerako emiryango ngamba muyingira mu kibuga ekyo gye munola emmere temuyingirira mu geeti emu wahidin
wadkhulu min abwabin mutafarrika muyingirire mu gates ez'enjawulo wama ughni ankum min allahi min shay'in sogere ekyonti kyonna sogere ekyonti ekinaba kivudde eri Allah nyina kinyinzo bataasa nedda wabula mwe mukole ekyo inil hukmu illa lillah okulamula sikuli kwa muntu mulala wabula kwa Allah bw'aba yagadde mwenna kubataasobola naye ekyo ekyokubagamba nti muyingirire mu gates ez'enjawulo kina kyekiyinza kubataasa ku ekyo Allah kyasazeewo okukola alayhi tawakkaltu nesigamidde ku Allah mundese wano wa alayhi falyatawakkali almutawakkiluun era ddala nga ku Allah besigamira abatuufu gye bandyesigamidde. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا ببامروا كينجر من حيث أمرهم أو بينغبوا يبلغير أبوهم كتاب بليومون بينجر ميانجي جاورو ودنغ ما كان يغني عنهم من الله من شيء تشاري نتشين زكبتا سكوي تشبا تفدير الله إلا كجاكو حاجة في نفس يعقوب قضاها waliwo bwetaavu mu mwoyo gwa Yakubu okugamba abaana okuyingirira mu geti ez'enjawulo yeki yali ayagala mu mutima gw'okubeera nti yeetewuluzaako wa innahu ladhu ilmin musajjo yali mumanyi nnyo Yakubu lima allamnaahu kubanga bingi ffe bye twamuyigiriza walakinna akthara nnasi la ya'lamuuna y'abantu abasinga obungi tebamanyi. Abanyi bagamba nti Yakubu alayhi salaam yayagala abaana be bayingirize mu miryango egy'enjawulo baleke kutegeerekeka nti bano bonna baluganda sikulwanga bayinza okufuna ekiisa ekibi sikulwanga bayinza okutunulirwa abantu b'ensaalwa sikulwanga bayinza okwekengerwa mu ngeri omu oba endala. walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. ولما دخلوا على يوسف وامروا كينجرا ولي يوسف آوى إليه أخاه كي كفومبا كتلا كغاندا كناكا غامچفوا قال ناكا غامبا مچاما إني أنا أخوك أنزقولا بانزي مغاندا ويوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون ساغلوا نكوالي ببادي بكرا وكبودكو ولوالي ننزي مغاندا ويوسف أبو بالكي بيونين بيري نيباو بجيغميري وجاكواو katemba wange gwengendo okuzanya ojja kusigala wano nange naye tofaayo bye babadde bakukola byonna byerabire. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم بمروك بسيرا مكتيا غابين تاندا زابين غوليجو جعل السقاية يوسف عليه السلام ناتيك سنمري في رحل أخيه ناتيك ممكوكوا كغاندا كيكانو كبازنكو ثم أذن مؤذن بابا بتامبولا bagenda batandise okutambula olugendo lwabwe ne baziino mwazini nayaziino mukowoze n'akoola ayatuha al-iru abange mu abatambula abange mu abanonye mmere innakum lasarikun mu butuufu muli babbi musoke muyimirire mulina ekintu kye mutubyeko muyimirire al-iru ye convoy abantu abatambulira awamu oluseregende kubanga baavanga mu kyalo kyeyo oluseregende okugenda okunona emmere nga beetabe n'abantu ab'ebitundu ebirala ne babeera nga bagenda okunona emmere ne bagamba kati nti abange mu abatambula abanga abagenda innakum lasarikun muli babbi mwina kye mubbye. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نبغامبا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون نبچوكا نبتنولين أبابيتا ماذا تفقدون تشيش بابوزيكو. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نبغامبا نفقد تبلدوا suwa al-maliki ekikopo kya kabaka wano ekikopo kya kabaka ekyebbeeyi ekikola emirimu gye kibuze waliman jaa bihi anakireeta himlu ba'irin ajja kufuna wano mutugamba nti ajja kukwasaako ebiri naye wano kigamba himlu ba'irin ajja kufuna ka pick-up akajjudde kalamba ajja kufuna ba'iri ejjudde ennamba ajja kufuna eŋŋamiya ejjudde ey'emmere ennamba n'amala akituleetera agenda kuweebwa empeera yakusasulwa ba'iri nnamba oba ka pick-up kalamba ak'emmere wa ana bihi zaimun yusufu nze akulira ebyemmere nze musaale nze yeeyamye okubeera nze ngenda okulagira
kasayiningibwe bakamuwoya akirese. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا ne bagamba abavubuka tallahi tukulayirira Allah lakad alimtum mukimanyi bulungi ma ji'na linufsida fil ardi tuzze wano mu nsi yammwe kuteeka mu bwonoonefu wama kunna sarikini raffe situbbanga ku byafaayo byaffe. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا ne babagamba bano ababayise fama jazaa'uhu mulowooza tunaamusasula ki in kuntum kadhibin bwe mubeera nga mulimba omuntu bwe tunaaba tukutte n'ekikopo kyaffe tumusasule tutya. قالوا جزاؤه من وجد رحله وجزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا ne bagamba jazaa'uhu empeera ye man wujida fi rahlihi gwe tunaasanga nga yayina mu gugugwe fahuwa jazaa'uhu ye gwe tujja okutwalamu yajja okuba empeera y'ekintu ekyo gwe tunaakwata nakyo gwe tujja okubeera nga tutwala. kadhalika najizi zalimin ewaffe bwettu wano bwe tusasula abaki abalyaza amaanyi. Ewaffe omuntu abazizza omusango abo bano be baayogera nti ewaffe omuntu abazizza omusango ye yeetikka omusango gwe bwe munaakwata nakyo nga akisibidde mu nguguye oyo gwe munaatwala yenna mulaya ab'ewaffe tetutwala muntu mulala nga azizza omusango mulala. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. agamba fabada biawiyatihim yatandika ne ebikutiya byabali baganda be abaleese ono omwana be yatandika nabyo qabla wi'ai akhihi nga tannabakwaza kikutiya kya muganda weeno omuto. thumma oluvannyuma istakhrajaha n'akijja mu mugugu min wi'ai akhihi ono gwe yasimbyayo muto we mwe yajja kikonteyina ekya kabaka ekyali kibuze. kadhalika Allah agamba ekityo kidina li Yusufa bwe twasalira Yusufu amagezi abeere ng'asigaza muganda we. ma kaana liyakhudhu akhahu yali tasobola busobozi kubeera nti aleeta muganda we fi diini almaliki amuyingize wano mu nsi ya kabaka ono ow'emisiri illa okujjako ayasha Allah nga Allah baaba ayagadde. narfa'u darajati tusitula amadaala man nashaa'u gwe tuba twagadde wa fawqa kulli dhi ilmin alim buli waggulu wa mumanyi wali omumanyi amusinga. ensi eno nga bw'ojjoogiraba kabaka yali tayagala bagwira mu nsi naye Allah agamba nakola obukodyo bwonna obusoboka nembuwa Yusufu alayhi salam n'asobola okubeera nti ayingiza muganda we mu nsi y'emisiri. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا ne bagamba abavubuka bali bamaze okulaba akaana kano nga kabbye mu ndaba ey'amangu nti kabbye ekikopo kya kabaka. qaalu ne bagamba abavubuka bali abeeyama akaana ako okukazeeka eyasiriki bwe kabeera nga akavubuka ako kabbye fakad saraka akhun lahu min qablu ne muganda waako yali mubbi. fa asarraha yusufu fi nafsihi yusufu ne kimunyiga n'akisirikira mu mutima gwe nga naye kimukosa walam yubdiha lahum n'atakibooleseza nti kiboogedde kibi. qaala n'agamba antum sharru makaana naye bantu mmwe muli babi nnyo mu kifo kyammwe ekyo we muyimiridde mu ndowooza yammwe. wallahu a'lam Allah yasinga okumanya bima tasifuuna ebyo byonna bye mulokompoka nabyo. mwogedde bubi nnyo muyinza mutya okulanga omwana onabbi ne muvumirako omulala ataliiwo. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا ne bagamba ya ayuha alazizu wange gwe ow'ekitiibwa inna lahu aban shaykhan kabira akaana ako kayina taata waako musajja mukadde fakhudh ahadana makanahu olwo bajjukidde endagaano n'akakalu ke baakola ne muzeeyi tebajja kuzza omuntu ono tebajja kuddako okujjako nga Allah bonna abasse endagaano muzeeyi gye yabaga nti mukomawo wano nga temwina ki
mbesige ku mwana wange nga bwe mpujjako nga mbesiga nga bwe nabesiga kwoli temukomawo okujjako mwenna nga Allah abasse yendagaano gye twakola Allah betwogedde ye mujulizi ne bakkaanya ne bagaa nti tujja kakuma fakhudh ahdana makanahu bagaa kayina taata waako mukadde tubadde tukusaba